omutimbagano tegugga kukwata muliro, anti kujjudde amaziga, kujjudde essanyu, kujjudde ababbi, kujjudde abafere. Nkugambye olunaku olwaleero nkuleetedde munnange obutambi obuwerako. Mbadde ndudde okubeera nga ate ntunulayo mu angles ez'enjawulo, naye ebiseera ebisinga obungi twagala nnyo obujulizi obukwatibwako, ate nga bwe nabategeezezza nti moments later oba ebiddirira oluvannyuma lwa breaking news bibeera byewuunyisa oba bibeera binyuma nnyo n'okusinga amawulire agasooka oba breaking news. Kakati munnange Bosmic team muleese bali mu kulwanira ssente, olwedde obutambi tubulina nga bali mu kugabana kasente okuva wasalimu ssale ne beewuunya ensi. Ate muganda wange King Saha ebyekivvulu kye biri awo, biri mu kigoye weezinge byonna. Muganda wange omwogezi wa poliisi amaze okubeera nga atubuulira kiki ekiriwo ku gurawundi, era munnange njagala okimanye nti Sipiika, Deputy Speaker Tayebwa alabudde alina omuntu gw'alabudde nti agenda kumukolako olw'okubeera nti nno agezaako okumulingiriza gy'aba agenze okubeera nga bw'omanyi naawe. Kakati agamba nti kati nno ne gw'alabudde amugambye nti osaaga Abba ne kitaawe mu studio, era munnange Abba ono agenzeko live ennaku zino yaliko nanti kugamba abeerako live n'abantu ab'enjawulo, era n'ayogera ebintu eby'enjawulo. Abamwetega ne bamwetega, Weni Bamwami n'amwetega n'abalala. Kwegamba yaliko omukulu takola ki? Tasobya. Kati ate munnange ku sayidi endala Balaam gibuvuddeko yakola akatambi wano n'enkabawa ng'agenze ewaabwe eyo abategeeza nga abanyoli batalina kubeera nga bawagira Nuupu abasezi bamwanukudde butereevu. Teri munnange akuzikiza, abaana bakuweerawo levo. Omuvubuka Vairota omuyimbi n'omuwala munnange Sharon muganda wange si byangu. Omuwala agamba nti kakati ye Shairota era atuwadde bingi nnyo ku nsonga ze. Ebyo no twagala tumanye omuwala ono ddala kiki ekigenda mu maaso okukusa munnange ne Kemisera gwe tugenda okusembyayo, kubanga alumbojja ennaku gye yasanze South Africa eyo, oba oliawo kinaba kyakuyiga eri abantu abamu. Kati tugenda tambulira mu buufu obwo obutambi obwo abamu mwabulabye dda, naye nga bwe kiri nti munnange amawulire kati gatambula kasavu kanyama nti biva eno mu entertainment, biva eno mu ngeri etategeerekeka ne biyingira ebyobufuzi, ne biva mu byobufuzi ne biyingira eno. Munnange naffe byatutabukako dda tetumanyi kikyakukola, naye nga ekikulu kya kusubscribinga era n'onyiga notification bell osobola okubeera ng'ofuna emboozi buli gye tuteekayo, ate era osharingeko emboozi ebyekusanyusiza n'emikwano gyo. Tutandikiddewa muganda wange, tutandikiddewa katandike ne Bosmic team. Bosmic team kubanga abadde kyajje tumwogereko wano, era mu kuwudiisa abantu ng'abategeeza ng'abantu b'omu Northern Uganda tetwagala Bobi Wine. We don't want Bobi Wine. We don't want Bobi Wine in Agago. We don't want Bobi Wine in Acholi. Muganda wange ne tubategerezaawo nti oyo ali desperate, failure. Kakati munnange entuuyo ezo zonna twabategeezeza nti akasente bakamuwa, bwe kati akatambi nga balwanira essente bukyamaani gyali n'abalala. Sooka munnange obyerabireko kakasente ensi si nnyangu. When did you go chilling? I qualo chilling. Ali biari ometako ni kwego. Now listen. So this is the future. We are talking about the future of our children. The future of our children.
You are the brain that we better join. This is not about musicians. No, we are going to leave it for you. No problem. You people take it all. If we are not going to be part of the thing, no problem. You take it all, but not the solo. One family coming to lead us. The man has just Never. Listen to you. The most corrupt. Listen to The most corrupt. Even the dancer is here. The dancer for his friend. The dancer is here. They can confess. Guys, don't record me. Mutanga, we kwa luwe. Pe kwa luwe Mutanga. We came a long way. James Kennedy, we have been suffering with you. We go to Majo Polo to say me and you peace. We have been with you, Majo Polo. You do everything. It's okay. Now, Mategi, Mutanga, upe kwa luwe. We don't want tribalism. Bosmic, don't put us into problem. You are organizing your team of chaos, and you want to use them to fulfill your need, and you claim that whatever comes from your mouth is the word from actually people. Rubbish. Don't put us into problem. You don't have any single power to stop anybody who is coming in actually land here. Whether being Bobby Wine, whether being who, you don't have that mandate. You are trying to pioneer chaos in actually land by using our youth. Just that you show to the government that you are working. That's not the work we want. If you want people to die, then you try your nonsense. Try your nonsense plus your team, and you will see. Gatuvuddeyo obyewuliriddeko obalabye bali mu kugabana ssebo naye bwadde eno mu kamera ng'atandika we don't want Bobby Wine. Kumbe bali mu kulya ssente muganda wange, ssente z'omuwi w'omusolo okuva ewasali mu ssale. Kati munnange wetugendako erugogo wali King Saha alina ekivvulu, era okusinziira ku byaliwo juuzi ewa Kisekka ne bwe bwazibidde jo ennaku z'omwezi nga 23 byabadde si birungi n'akamu, kubanga abantu ababadde bagenzeeyo wali ku venue show egenda okubeera, naddala abasuubira okubeera nti batunda ebyokulya n'ebintu ebirala, bonna munnange amagye gabadde geebulunguluddewo nga babagoba, n'ababaddewo munda mu kisenga babagamba mugende muveewo. Kakati munnange twafunye omukisa, omugezi wa poliisi Lushoke n'ayogerako gye tuli n'atutegeeza nti babadde balina ensonga ya safety mbu National Sports Council wamu ne security team babadde beemulugunya nti waliwo ensonga gye yayise structural issues. Tetwategedde oba structures ki ezabadde zirina obuzibu oba stage yabadde esobola okugwira abantu tetumanyi, wabula yagambye structural issues, era nga nti kino kyabadde kiyinza okuvaako okulumya abantu. Kati nga babadde balina okubeera nga bakola observation wamu ne guidance nga bagifuna okuva eri security team ne National Sports Council. Kakati afande Lushoke amaliriza atutegeezezza, kubanga jo yagambye nti babadde bayimiriza ne bamubuuza nti naye waliwo possibility okuba nti King Saha n'akola ti singa babeera batereezeza byonna basobola omukiriza n'akola. Munnange mawulire malungi nti already poliisi emaze okukiriyaringa show okubeerayo ya King Saha, era show gyeri abantu babadde boogera bagamba nti engeri yagenze wa Bobby Wine kati nabire ebyabadde wa Kisekka n'ebirala tajja kukola, tagenda kukola, naye show egenda kubeerayo ne gwakubadde abamu baadde bagamba nti zabadde zisita nti mbuli simanya mukulu n'ebirala nga bwe mwabiwulire. Naye munnange show gyeri olunaku olwaleero mugende muwagire King Saha, mugende muwagire King Saha, omusajja gwe mmanyi omu ku basinga okukooka wano, eddoboozi ddyo alirina ate n'ennyimba azirina. Kakati munnange tuvuddeyo tuyingidde palamenti, Deputy Speaker Tayebwa gye buvuddeko mbu aba ali ku mutimbagano ku TikTok agenda okulaba nga munnange amawulire gaamubase dda
nga waliwo aclaiminga nti kamera zamukutte ng'agenze munnange okwekolako saaviisi mu ngeri y'okutrespasinga. Naye akoze okulabula, katusooke tulabe akatambi katukulira eddoboozi, infact eddoboozi lya Tayibwa, then oluvannyuma tulabe omukyala bw'ayogerako naye nga awera nkolokooto. Recently, I just woke up. I saw some lady running, wasn't it around second or a video on me that I'm sleeping with some celebrity woman, some celebrity lady in town, and she appeared serious, breaking news. I found she's doing that because she's hiding in Canada. She's in Canada. She's on TikTok. My wife was the first to send it to me. She's in Canada. She's on TikTok. She's talking authoritatively about someone whose number I don't have, someone whom I've never spoken to, and say the person. Then now she has talked about another MP here. Also, I sent him a message, one of our colleagues, saying they've also added you, and because now because TikTok pays, people are desperately looking for content. So they just go, someone called, is it Senga Acid? You first hear, Acid. She's a Mchiga from, she abuses, she attacks people in Uganda, but she's a Mchiga from here, Kabari. Now, I must follow her. Because we cannot allow this nonsense to continue. Because you're in Canada, hiding in Canada, one day they will visit Uganda. The law will be applied here. Yes, you can't just go destroy people's families. And it's not only me. I'm told many people. You can't go destroy people's families because you're in Canada and you're safe in Canada. And then they pay you because you have run content and adverts are being run on your page. You make money by destroying my name, my reputation. And you think we shall keep quiet? Fenno munnange ekibuuzo kye tulina kiri kimu. Walya tewalya. Walya tewalya. Hey, ffe kye twagala kumanya. Kubanga okwegaana tekitegeeza nti obeera innocent. Munnange oyo ye deputy speaker Tayibwa. Naye ne gwatiisa n'agenda. Gwagezaako okulabula. Naye yavuddeyo n'amugamba munnange ffe ne Canada tuba tetwekwese bwekwesi. Tuba tetwekwese. Sipiika wa Parliament Mulamba agambye wankwatirako agenda kunsalako obulago era n'agamba sikola ekiraamo tewagenda kubeerawo olumbe bagenda kumukwata kiyifuyifu kunziika. That is not right. If you think what I said is not okay, take me to court. We mutyo we mwatta jjajja Ichuli mutiisatiisa abantu ku bizibu Uganda byerina a whole speaker of parliament mu kifo ky'okuddukira mbu n'abantu bafa ekiruddu. You're looking for a woman in Canada. Ate n'ekirala. Speaker, njagala nkutegeeze. We are not hiding in Canada. That sort of intimidation era, when they come to Uganda, they take me to court. Do not intimidate me. Era newanokera nonsalako omutwe era naawe ojja kufa. Mwebale nnyo wamwe. Eyo nga tuvuddeyo tunaabawulira. Hey. Katulinde tulabe kasita bonna beeyo bannange ava mu Western Uganda. Kakati Abamakas ne kitaawe already bannange ebifaananyi biraga ku mutimbagano nti already baabakanye dda era Abamakas omulimu gwa kitaawe alabika agutwalira ddala mu maaso. Producer awedde emirimu era n'ennyimba bannange erandise dda okubeera nga arekodinga newankubadde nga munnange bagamba nti ennyimba kwegamba oluzungu nti lungi era yatukakasiza ku nsonga za kitaawe ne Juliet Zawedde n'agamba nti Juliet Zawedde alabirira bulungi kitange amulabirira obutambi webuli Abamakas munnange waliwo n'abamwetega mbu waliwo abamwetega. Huh? You're still recording? Yeah. I should be starting to record as well in the next 10 minutes. Alright, let me vibe for 10 minutes. Real quick? Yeah, just real quick. Got it. Alright. After you're done, you let me know. Alright.
hood, and they really wanna know. Every day now, I'm some move on good. Let them talk, see fire. They don't know I be that guy, Problems, I be problem child. Luzungu mad. How are you? I'm good. How's everybody? How are you? Abba, let me tell you something. I really like the song. But the guys are saying the English is very, very tight. So but you see, Auntie, let me tell you. People in Uganda know English. They do. Yeah, we speak English, by the way. You see? But I don't know why the accent different, is yeah? a big problem. No, yours is different. Really? It might just be my accent. Yeah, maybe. I think I need to come back to Uganda for like a year. Have you thought about doing a collab with your dad? With my dad, I have one. We have so many songs. Oh, really? You should. How is Auntie Zawete? Wow. She's good. She's taking care of my dad like really good. Oh, wow, she's dope. Yeah. Ariana bakoyogera mada wegatte mu mbozi. Buza, how is Auntie? How is Mommy? How are you? Hey, Abba, how is Tata wa wizo ali atya ye? No, he's good. He misses his family, but we miss him. Munange no nabadde ne kitaawo Palaso ng'akutumira bitya? He said you're good, he misses really? You. Ne jjajjaawo. Yeah, that's crazy. Me and Uncle Palazzo really have a good relationship. But you know, you look so much like your dad, but in a brown version. People say that a lot. But you should see my other siblings. My other siblings, it's crazy. Yeah, the girl, the smaller one. Yeah, she does so much. Ye mwana wange tunyumya kuno. Oyina kuno omukazi ku mutala guno. Adi. Aliana kalinye ku katuuti mwana wange aliana ozze kwetega wano. Abba, right, Diki. Mukwano. You say what, Gaza? Right, Diki. Gaza, how are you? Gaza, how is America? No, I'm in London. Oh, wow, London pounds, yeah? Yeah, pounds. Oh, Bambi. Gaza, are you Ugandan? Yeah, no. I'm Ugandan, yeah. Oh, wow. Mukuluza sobya. Who said? By the way, Bambi, abantu batandise okuyiga oluzungu ku mutala guno twali tetumanyi luzungu biki. I don't know how to. Oh, there we go. Winnie. Hi, Abba. How are you? I'm good. How are you? Good. They said you started singing. I need to listen to your song. Yeah, I have some good music. Really? Though I enjoy your music as well. You know. I just like started again. You know what I'm saying? I'm so happy to have you. I'm a fan of yours. Oh, this is good. You know, you sound good. You sound seductive. And yo, that's crazy. Let me get Blessing in here real too. Oh, is that Winnie or Mommy? Oh. It is, bro. That's the one I was telling you about. She be dancing hella good. Winnie, so wait, what's her? Abba, you singer? Winnie, are you single? Wait, Gaza, wait. Like, you know, this dude sounds so good. Like, you know. Oh. Do you have a girlfriend? Do I have a girlfriend? All my boys in here single. Yo. I'm not single. I have a girlfriend. I have a girlfriend. No, DK has a girlfriend. I can't lie. DK actually has a girlfriend. I see. DK posted his little surprise. DK, you did your thing, bro. This thing's Look, Abba, you're next. I'm next. You're next. Head ass. Abba. I'll come in your DM. You're gonna text me? Yeah, I'm gonna text you. Alright, send me your WhatsApp number. That's crazy. Yeah. That is him. When you're in Abakwano. So far, Abamakas omutimbagano
abadde gukwasaganyiza kyendabye oba kyentegedde nti abamakasi alabika asinga kitaawe embeera ey'obuntu tali violent n'akamu nga kitaawe bali violent bo bali violent naye abasinga omukwano n'okumanya abantu n'okumanya engeri gy'akwasaganyamu abantu kugamba newankubadde nga akulidde mu mbeera etali mbi naye ate muntu w'abantu era kitegeeza mukulembeze abamwetega weni bamami eddoboozi lisembyeyo yabadde amwetega naye abamakasi naye akanamba n'akasaba kyekisinza okunsanyusa tanyigirwa mu ttooka ate lwaki tokasaba muganda wange kaakati munnange eyo nga tuvuddeyo nga bwe tukimanyi nti twagala nnyo a few moments later Balaam gye buvuddeko yali ewaabwe eyo ebunyolo gye bamweganye. By the way bamweganye abanyolo tetukumanyi n'erinnya lyo si lyaffe. Balaam n'ayogera ng'ayogera ku byaliwo mu kuziika Ssegirinya era nga Nuupu akiyita kibiina ky'abasezi naye munnange era ne wabaawo abamwambalira okuva ewaabwe eyo ekirungi bamugambye mu lulimi lwe. Kansooke kuwa katambi ka Balaam nkozeyo kemabega katono nnyo nyongerezeeko kali nga bamwegaana. Ntirengeza nsanga omutoro w'omunyoro ng'ayingidde ekibiina kye bayita ekya National Unity Platform kye tuyita kati gyo kyatongozeddwa nga ekibiina eky'abasezi abalemedde bode ya Ssegirinya okugitwala ogisabira bwe bategese ba district card ne ba mufti n'abalala bonna babadde batudde nga balina okusabira Ssegirinya mu bitiibwa bwe ng'omubaka wa palamenti. Abo abantu Ssegirinya abadde mulwadde nga tebalinyangako mu ddwaliro wadde olunaku n'olumu. Njagala kwebaza mu ngeri y'enjawulo Honorable Commissioner wa Parliament ow'e Masaka Honorable Mpuuga olw'okulaga obumalirivu n'obuntu bulamu. Abaana ba Ssegirinya tebaazise taata waabwe babadde batudde ku kisaawe nga balina bodi ya taata waabwe ng'abasezi balemedde bodi ya taata waabwe. Mama wa Ssegirinya n'agamba abasezi mundeke omwana wange bamutwale tumusabire eri. Abasezi ne balemera bodi ya Ssegirinya. Kati mwebanywe abatooro n'abanyoro what takes you ogenda kutaawa mu bibiina by'abasezi abaana basezi mukwenda kwa basezi mulani mwenda kwa basezi mugambe abacho okusereka face yabo mutawa basezi abanyoro bagambe kinunka bakichwa ekinunka bakichwa owange kibi kiba kibi ekirungi kiba kiki kirungi we Balaam nyompora bamweta Balaam barugahari obuyandi baire munyoro bandi baine bamweta Balaam barugahara okengere so we akibaza nkoha so ebigambo bya Balaam bikakwikya busungu obubona bamweta mudawa representinga aborulimi rwabo baitu ataliki abanyoro buli munyoro aina right kuba na side yayi nekyo batereireho pate bagamba aro NRM RFDC aro people power so ebigambo bwabalize Balaam tokubya rumamu nakati kandi nkabaza kimbalize nkabaza ebirungi baitu okasana ku mujumamu nkamujumante mudawa bike ebigambo ke omuntu bogo balize ebyo budongo no representing omunyoro kandi otali munyoro Balaam kaningira munyoro musejja wabo musinda munyoro bakweta barugahare abwaki baruma abanyoro hana baina yakwenda gamba bakuga kuli no hati byakabibaliza wabo halakoraki aruga baitu yabibaliza muchane embi abanyoro niko kyakozereki akamunyoro hano wena buli munyoro wena kwekengera akuhagira NRM agihagira Balaam ono kuba musanga akagamba abenkoragana yuwo nawo na Balaam kainyoro on personal level because ali promoter ali mu industry ya music taso kuba enkoragana yona ina Balaam between you and Balaam nkoragana nawe don't you think message eno yamwikire nawe nkuyamukozere kubi agamba figo muzine wa amani muno nyewe tindo okusemeza omuntu akozere ekibyo wange kibi kiba kibi okuba osobeze olino musango ngambo guguki musango so message kiyo kwa Balaam kira muno akurwanisa ekitebe kyawo kyokwenda na kireta mbayusi nagamba basezi message kiyo kumuhanka yiwe nka figo omuzine nagamba abalesere bibiina nibo babaire basezi oba bakaleta ebyokulwanisa abokubikulwanisa abantu abokuba kakusinga batalesere bibiina ebitebe tihandi bayireho kunenangana abokuba ebibiina bibalesere
ebitebe bibalesere alina kuba owenaremu alina kuba owefudishi alina kuba owakikandi buli muntu alina right ohagira tosagamba tosobola kudictate nga buli hamu okachweramu n'abantu emmere yibarakoraki yebara ali obundi emmere yawo yokulya ekundwa za rusazi. So you are happy na message wahire Balaam? Message egyo nkagibaza nkagimugamba ahindulemu obundi baraba n'abaza representinga abantu bayala aruga obundi family yaye aruga bunyoro hoyo munamasini ekyo mbaire ntakimanyire akuba yandiba naruga hanu amaka gaigalinka masindi nikompura okuhura buhura those allegations. Yes. So akanda abanyoro bagamba figo abaire muno hash akwamba indura comments zimu nizigamba batati figo instead of concentrating her music against ebintu ebintu ebiri political ati bandeke ngenda abiri political bakuleko genda politics ebyo obiwulidde ekirungi nti bantu be wabe benyiri be yali ayogereramu ku guli omulundi era be bamwanukudde twagala tubuulire erinnya lye lyawa abanyulo tebalimanyi ebintu si byangu muganda wange mujja kuddayo ewammwe mujja kuddayo mulimba kakati munnange era nga bwe ntera okubagamba wano nti ebintu bitandika bwe bityo ate ne bibaako gye biraga kitandika mpola mpola bwe kityo ne kibaako gye kiraga nkyewuunya oba nkyebuuza mwana muwala ono agamba nti Vairota yamufunyisa olubuto n'amukako ku lujjamu bagenda ku poliisi ne bavaayo kakati omuwala bw'atyo ali mu mawulire buli wamu era bamuggyako interview azigaba kiki mwana muwala alina ebigambo bye in fact namulidde nga afulumiza n'oluyimba alina gwe yakoze naye kolabo waali ate n'erinnya muganda wange ye Sharon omuwala naye nalabye yeyita Shairota oba Shairota something like that kugamba nga alaga nti alina akakwate kanene nnyo ku Vairota muganda wange mulya naye bijja kubalakira baana bawala tebagenda kukkiriza. Where did you guys meet from? At his home. Where? That side of Namugongo. Oh, it's called Buto. That place is called Buto. Buto. Boyogere Buto. Okay. What time was it? I started traveling at 10 in the night. Then I reached there at 12. Do you stay with your parents? I stay with my aunt, but she's okay. She's like a mom to me now. My aunt, because I started staying with her when I was young. I stayed with her for a long time, so she's like a mom. Because I was just wondering the time you could move from. She was not there home. Not to me. I don't move. When she's there, I can't move because she's very tough. That day she was not there. She was not there. Yeah. And I was remaining with these young sisters. I told them, you know what? This guy is a celebrity, because also then they know Vareta. Then I was like, he told me to go and see him. I want to go. Then my sister was like, it's okay, you can go. We're not going to report you. Sure. That night, I went to his home. Okay. Meaning you guys had an affair, or you were in love already with him? I was not in love. I was just talking as my, like, okay. That time I was talking to him, But I was taking as my artist. Yeah. Oh, you had crushed on him? Me, I don't. How about him? Me, I don't crush on a man. How about him? I don't know. Why did you guys... I sent him my pic anyway. He saw my pic, then it was like beautiful. Oh. Yasim and Aga are beautiful. And what was your response about that? Thank you. Didn't he send his? Oh, you knew him already. But at least you had to build some proof that Violet had sent you his pic. And you showed to your friends. But you didn't want that. Me, I don't show off. I don't show myself to people. This and this, I don't do that. You're a calm girl. Yeah. Okay, why didn't you request for an open public place meeting? And you rather... No, I told him we can meet anywhere. Maybe like on the road or in the car, anywhere. Just any place you have. Then he told me, you know what, I'm from Kawalira. You can come and we meet home. And I was like, it's okay.
Okay. Yeah. And I also had to go to his home. Okay. So what happened next after you reaching his place? Everything. What everything? Everything happened. Just know everything happened. Okay. When you reached Violetta's place, what happened? Of course, I went and just chatting, like we chat like maybe like something like hours. We were just in the sitting room. He also gave me juice. We were chilling, just me and him. Was he home alone? We were just two in the house. Only two in the house? Yeah. I think the manager was this guy called Walugembe, the manager. He was also there, but I didn't see him. I only saw him in the morning. He was already sleeping. Like you were in a very big house? Not a big house. Virus room is there, sitting room is there, and the room for Walugembe is also there. Okay. And so for him, he was in his room, and for us, we went to room. After hours of you chatting with him? After he had a show that night. He had a what? He had a show that night. Then he left for a show and told me like to sleep for me, he'll come back. So he left you home? Yeah. Alone? Doing what? Sleeping. And weren't you afraid of staying there? I was afraid, of course, but not that much because he went for the show and I was home alone. Okay. Yeah. At what time did he leave for the show? 2. 2 in the night? And then he got back? No, he left at 1 in the night. Yeah, he left at 1. Then came back at around, is it 5? I was already sleeping. I didn't see the time, but it was around 5, 6 there. So you guys had not done anything yet by the time you reached his place? You were just talking? Then when he came back that morning, and we slept on the same bed together. Gwe kyoba omanya mutayi wange, kyoba omanya bw'obeeranga n'omukazi oba omuwala bwe mwagalanye, kati mu nkyawa gy'oba omukyawamu erina kubanga yakawolawola, naye yenkyawa eri sudden, muganda bwange omuntu ajja kukulabisa kubanga yaba talina kyafiirwa. Abantu batandise okubeera nga bagamba nti Violet omuwala takusaanira, takola atya, naye nze nga nze siraba kitamusaanira newankubadde nga takola make-up. Yes, figa temugirabye muganda wange, anti basinga ne bakojja ab'oku mutimbagano. Kakati ate munnange ku sayidi endala katusembeyo ne mwana muwala Kemisera. Pastor Bugembe yasuubiza okubeera ng'amuyamba n'abantu abalala, naye akubye omulanga munnange bw'atyo yalimbwalimbwa n'atwalibwa mu ggwanga erya South Africa. We twogerera yakubiddwa essasi oba yakubwa essasi era ali mu kupookya. Bannayuganda bannange, kansubire muli bulungi. Amannya n'eddoboozi Bantute Kemisera, omuyimbi wammwe yabayimbira ennyimba ez'abanyumira ez'omukwano kugeza nga Malala, Akagato, Sumagiza, Omukwano Lugoye, Do You Love Me, Kasukaali, nnyimba nnyingi sisobola kuzimalayo. Naye nga olunaku olwaleero nga sinnayogera kintu kyonna, nsaba okwetondera yenna yennalinnyezizza. Ng'oli ogamba Kemisera yannyeeza, Kemisera alina kye yankola ekibi, Kemisera yandaba mu kamwa, Kemisera yakola bw'ati. Nsaba munsonyiwe ne Katonda nsonyiwe. Olunaku olwaleero ekindeese, bantu bange, nafuna obuzibu. Ebbanga lino lyonna lye mundabye ensirise, emyaka gino gye mundabye ensirise, munnange sibadde bulungi. Nalimbibwa omusajja ajja mu bulamu bwange nannimbalimba. Omusajja nannimbalimba n'antwala e South Africa. Nga nnimba mbuno agenda kunnoonyeza omulimu mu moolo, nja kuba nsasula emitwalo 4 egy'eno mu Uganda bwe bukadde 8 buli mwezi. Bwe nawulira ekintu ekyo bambi nakyamuukirira ng'omwana omuwala alina ezzadde. Nakyamuukirira nagamba nsobola okukolayo emyezi gyange nga 5 waakiri nenzija nenzimbira ezzadde lyange akasiisira.
you know, nenkyamukirira nnyo. Saamanya nti omusajja antwala mu kufa. Saamanya mikwano gyange nti omusajja antwala mu kubonaabonezebwa. Munnange otwatuuka kuba twajja eno mu gwokusatu yabula mu gwakuna okuva olwo saddamu mulaba. Ne mbonaabonaawo naye ne nzijukira nnyina ennamba ya mukwano gwange kanywanyi wange Mary Butter. Ne mukubira ne mugamba Mary, ensonga ziri bwe ziti ne bwe ziti. Kiri bwe kiti ne bwe kiti. Mary n'aŋŋamba Sera, ebbanga lino lyonna obadde osirise nga toyogera. Ne mugamba munnange nali ntya. Mary nali ntya okugamba nga ndi kubonaabona. Mary n'aŋŋamba Sera tofaayo. Tofaayo Sera, nyina abantu bange South Africa. Ngenda kwogera nabo ove mu South Africa. Ogenda osanga abantu bange eyo gy'oba obeera gye ngenda okukuyambira. Ne ngenda Mary n'abeera nga mpeereza obuyambi mu egyo mikwano gye. Ebbanga lino lyonna abadde nga mpeereza ssente z'okulya, abadde nga mbeezaawo. Yatuuka n'ekiseera abadde atandise n'okuprosesinga ku by'ekipapula eky'enziza ewaka kigobaaka. Munnange ate we twafunidde obuzibu ne tugwa mu babbi ne batukuba amasasi, essasi ne linkwata omukono. Ndowooza mugulaba, ekiwundu mukiraba, kinene kituukira ddala eno kyankuba ekituli mu kibatu. Yuno ne mbonaabona bambi mukazi wattu ssente zibadde zigenda okunziza eka e Uganda. Bambi ate n'atandika ozisasulamu eddwaliro nga sisobola kugenda mu government hospital yeeno kuba bajja kunsaba ebinjogerako ng'ate sibiina. Baabinzibako byonna baabintwalako. Bannange bambi Butter n'atandika okuba nga atansasulira private mpaka okutuusa we ŋŋambye bambi mukazi wattu naye mukazi muto alina famire y'okulabirira nene. Neŋŋamba kanzije munyambe bannayuganda bannange, munyambe abantu bange, mbeegayirira mbakoowoola bambi mukwatireko. Bambi mama Fiina muyambe bambi mwenensi mbeegayiridde. Mama Fiina bambi mama w'eggwanga nkwegayiridde nyamba. Bambi Eddie Kenzo mukulu w'abayimbi nkwegayiridde taata nyamba. Wakiri tulina we tukaabira, tulina gwe taata amaalo tusaba nyamba. Nsaba munyambe nzire mu ggwanga lyange bambi. Bambi omukulu Balaam Balugahale n'akweshenjereza munyambe nga likyo mu nsi yange Uganda. Munyambe bambe n'abeshenjereza munyambe. Munyambe nga likyo muka n'abeshenjereza. Omukulu Abitex promoter ekirungi gw'oyukiririza mu talenti yange. Nsaba onyambe munkwatireko bambi nzireyo ewaka. Omukyala Susan Makula Bujingo nkwegayiridde munyambe bambi. Munyambe nzire ewaka. Munyambe bambi na buli anaayagala okunyamba, omuwagizi wange yenna ng'oyagala okuyambako ebiseera dde mu nsi ye bambi. Munyambe muyitire ku Butter yajja okuntuusaako buli kimu. Munyambe muyitire ku Butter, mukwano gwange ajja kuntuusaako buli kimu nsobola okukomawo ewaka. Mbeegayiridde bambi munyambe. Ennamba ya Butter eri 0755313352 y'ennamba ya Butter. Buli anaaba asobodde oba omuwagizi wange ng'olina gy'olina bambi. Munyambe nkimanyi bangi bagenda kuseka naye sifuddeeyo. Kasitanzireka bambi. Njagala okwebaza abantu bange Butter be yansindikamu bandabira.